Sseddugge 2023 Nyoola. Tugende tukole nkuwaririza nenkowaza okuba ng'otwegaseko abantu babadde beebuuza nti lwaki kati intro tutandisa na Sseddugge 2023 tubategeeza nti enteekateeka za Sseddugge 2023 zikomyewo nate nadde nyina omwana gwendabaawo ng'agamba nti Sseddugge akomyewo omwaka guweddeko ye okwewandiisa waliwo abaatandise dda osobola okuba ng'ojja wano ku office za Lugonvizi Show ku Ham Towers Makerere tuli ku mwaliro gwa kusatu room HM95 ewali offices eza Lugonvizi Show jangu kasitoba ngogate tuliko myaka naye twandyagadde nnyo okutandika ng'omwana waakiri ekitone nnyo nga wa kibiina kya musanvu ekitone nnyo nga wa kibiina kya musanvu gye myaka nga 13 okutuukira ddala lw'okowa ne bwa ng'oli wa myaka 8 tugamba nti Sseddugge w'omulundi guno agenda kubeera owanjawulo nnyo nnyini ddala ate ng'agenda kubeera live abantu baffe abavunkanyi bagenda kubanga bakkirizibwa okujja n'abawagizi baabwe osobola okujja n'abantu 10 n'oba nga buli kyoddamu nga bawaga buli ekigana nga baga nti otusaze bwe kigenda okubeera Sseddugge 2023 Nyoola. Sseddugge 2023 Nyoola. Ono gwe bayita Sseddugge mukyusabulamu olw'ekyo bijja kubanga bitambula bulungi. Twagala omuwanguzi asooka akwata ekyokubiri akwata ekyokusatu. Sseddugge lindirira bulindirize osobola okujja ne weewandiisa oyinza okuba nga toliwo naye ng'olina omuntu gwokimanyi nti munange ebintu abitegeera babuuza bibuuzo kibulamu obwa bulijjo ani Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja nga tomumanyi ani akulembera ekibiina ekyasinze obupya mu Uganda ebeera National Platform Honorable Kyagulanyi Ssentamu nga tomumanyi wangi ebyo bye bibuuzo ebibeeramu bulijjo omwana bw'abazaala abaana babiri nga babulenzi omulundi gumu omu nga ye kata omulala abeera nti ye waswa nga toddayo ng'onyoola bulamu bwa bulijjo jangu weewandiise ebintu bitambule bulungi mu Sseddugge 2023 Nyoola. Abawanguzi basatu ebirabo bya njawulo abavujjirizi baffe b'amaanyi ku mulundi guno n'olwekyo bijja kutambula bulungi nnyo nnyini ddala. Olunaku oluwaliro bye tugenda okwogerako egenda kuba ndaba yange y'abintu okusinziira ne ku byenzize ndaba biyinza okuba nga bwembiraba si bw'obiraba tegubeera musango kubanga emitwe gya njawulo ennaku ze baatuzaalirako za njawulo amasomero ge twasomeramu ga njawulo oluusi nga n'amawanga ga njawulo n'ebika bya njawulo n'olwekyo tuyinza okwawukanya mu ndaba y'ebintu naye abantu bangi oba abaana bangi oba abooluganda bangi abagamba nti kaakati ndi ku kyeyo njagala nkoleyo obukadde bwange 10 nkomewo Uganda nkole business wabula ng'ekibuuzo ekiriwo nti business ki gye nsobola okukola e Uganda nga avudde ku kyeyo wangi business ki gye nsobola okukola e Uganda nga nvudde ku kyeyo nga tetunnafa ku ssente mmeka